abakozi mu kitongole kya KCCA abakola ogw'okwera enguudo mu ggombolola y'e Makindye mu bitundu ebya Bukassa ne Muyenga beekubidde enduulu eri kansala waabwe abakiikirira ku lukiiko lwa KCCA Omar Yassini nga baagala bayambibwe olw'embeera embi bwe bakolera emirimu gyabwe, oluggube lw'ebizibu bwe bakolera emirimu gyabwe. Abakazi bano n'abasajja bagamba nti bafuna endwadde nnyingi kw'ossa emmotoka ne boodabooda okubatomerera ku nguudo, kyokka bwe balwala bwe bagenda mu malwaliro ga KCCA tebasobola kubajjanjabira bwereere. Tulina okulongoosa omuddo ku makubo, tulina okutuukira mu budde, naye ekisinga okutuluma naffe tetufiibwako nga bo nga bwe balaba ffe bwe tufa ku mirimu. Essente zijja leeti nnyo, era bw'oba wa KCC ng'ogenda kusaba nnyumba tewali asobola kuwa nnyumba, kubanga bakimanyi nti owa KCC tafunira ssente mu budde. Ekirala mulimu banakazi be baafunye olubuto, twetaaga obudde babwongereko kansa emyezi 3 wakibabawo emyezi emeka 4 oba 5 bamugumiikirize kuba asooka n'akola wano wonna ng'ali lubuto, bw'atuuka okusumuka oluusi n'asumuka nga si bulungi, kubanga omwana n'ajja nga mukoowu, akakadde ak'emyezi 2 kaba katono nnyo. Bano Yassini abadde abasisinkanye okubawa ebintu bya Ssekukkulu ne bamutotolera. Bano baagala ekitongole kya KCCA kibongeze ku misaala okuva ku mitwalo 10 gye bafuna omwezi waakiri okutuuka ku mitwalo 35, kussa okubawa zinsuwa nga bwe baba balwadde bajjanjabirwa bwereere. Eyo nsonga nayo nkulu, ate ensonga endala etuluma batutemako ssente za SACCO nga oluusi wawaliyo emitwalo 5 ssente. Then tulina kale bantu ni Musima ne Aisha ni Musima wafuta mu lukiiko olufuga ekibuga Kampala kw'ossa ewa Ssenkulu wa KCCA mpozi ne Pulezidenti Museveni. Badde nsaba Pulezidenti kubanga yakulira Kampala nga central government ayongeze musaala bakyala bano abayeera ku nguudo zaffe, ate babawe ne kaadi y'okujanjaba kubanga bagenda mu KCCA Health Center naye basasula ssente z'eddagala. Ekirala musaala babawe waakiri mitwalo 35. Omar era ayagala Pulezidenti Museveni akkirize akakase Lusanyakana ku bwa Ssenkulu bwa KCCA ng'agamba nti akaseera kabadde mu ofiisi emirimu agikoze bulungi. Ekirala kye nsembayo nga nsaba President Acting Director Mwami Lusa, President amukirize agende mu maaso afuge Kampala kubanga akoze bulungi. Ono era akubiriza abalina ke balina mu biseera bino eby'ennaku enkulu okukagabana n'abo abatalina naddala abakulembeze nti kubanga tebalina kirala kye basobola kusasula bantu babalonda. Nebaza kansala waffe Chairman Haji Yassini Omar bannange twebaza tuwa ebintu bino awadde abakyala abeera enguudo abakulembeze bannange n'abawa omuceeri n'abawa sabbuuni n'abawa buli kimu. Bannange singa n'abalala bafuna omutima nga kansala waffe gwayina. Funya kawunga, funya omuceere, funya sabbuuni, nebaza Yassini kansala waffe ayebala tugabula, saba Mukama kimubalire. Atakati wabeerewo ddala tumwagala anywere ku ntebe. Kyakoledde abakozi baffe aba KCC okubawa Krismasi. Haji tukwebaza ssebo, webale nnyo webadde ddala. Tuli basiimu nnyo, thank you so much. Tukwasa Mwami Ramazani omuceere kilo 10 ne n'akawunga